Kaakati omwana wuuno gwe baziise nga mulamu. Omwana ono basimye ekinnya ne bamuteekayo, wabula tebamuziise mutwe kubulira mu ttaka nedda. Ekinnya kye basimye bamuyimirizzaamu buyimiriza. Okutandikira mu kiwato okudda waggulu bamulesse bweru, okutandikira mu kiwato okukka wansi bamuziise. Era musajja wattu ali mu ttaka naye tabitegeera. Ali mu ttaka naye tabitegeera. Kakati mbadde mpitaayita ne nsanga akatambi kano ne ŋŋamba bantu ki bano abatalina nsonyi, abatalina kisa, ab'ettima bwe bati abayinza okuziika omwana era nga bamulanga ki mukazi wattu oba musajja wattu okumuziika nga mulamu. Munnange ngenze okubuuliriza n'okukontakitinga ku bantu abadde bamuziika ne baŋŋamba kino kye bali mu kukola, bali mu kukola kujjanjaba. Lino ddagala, wano bali mu kumujjanjaba. Omwana oyo baamuzaala nga tatambula. Okutandikira mu kiwato okudda wansi yasannyalala amagulu, takyatambula. Kati kino kye bali mu kumukolera, bali mu kugezaako kugumya magumba ge. Bamuyimirizza mu kinnya ne bamuyiwako ettaka ali omwo agenda kuyimiriramu okumala akabanga. Era bamuteddemu we bamugumya we bamugamba tuli naawe ogenda kuba bulungi, tuli naawe ogenda kuba bulungi. Musajja wattu baagala batuuke akaseera okumuggyamu mu kinnya ekyo gye bamuziise nga tulisika asobola okuseetula ekigere naye takyatambula. Kati ekyo kye bali mu kukola, bali mu kugezaako kumuteeka mu mbeera emusobozesa okuddamu okutambula nate. Naye bwe nalabye akatambi kano mu kusooka nagambye abantu bano abatalina kisa, ab'ettima bwe bati bayinza batya okuziika omwana nga mulamu? Bayinza batya okuteeka omwana mu kinnya ne bamuyiwako ettaka? Naye munnange ate bali mu kumuyamba buyambi. Naawe andaba oyinza okuba nga kino okimanyiiko, wali okirabyeko. Kino mbadde sikirabangako, nsoose kukiraba wano. Guno gwe mulundi gwange ogusoose okukiraba nti omuntu aba tatambula bayinza okumusimira ekinnya ne bamutuuza ne bamuyimirizaamu ne bamuyiwako ettaka okumusobozesa okuva mu kinnya ekyo ng'asobola okusimba ebigere ebyo. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Obeera ng'oli musanyufu. Tugenda gula ne soda, owulidde? Nsirikawo maama. Nsimuleko kumenyera. Lanya, wako joto alia mbuzi za fuwali. Magi? Aha, good girl. Olaba? Olaba woyimiridde obulungi ngenda kujjamu. Owulidde? Ngenda kujjamu tunaabeko. Sirikawo. Lani omulaba wakutunuulidde? Omulaba na Lani ya mukwano gwo? Lani? Terera. Mugambe sorry mukwano gwo. Wamma Magi? Nyongera okubajjukiza nga sinaba kweyongerayo mu maaso ti CEO Michael Uganda Airport Pickup bw'eri okuba nti ate kutambuza era nga ze zino services endala z'enkola. Okomawo okuva bweru oyagala kutambula kudda waka, nsobola okukuvuga bulungi nnyo okujja ku kisaawe ne nkutwale waka bulungi. Naawe ayina famire yo ng'oyagala okubakyalirako, olina omwagalwa wo oyagala kumukolera surprise, ayinza okuba maama wo, ayinza okuba bbaawo, bayinza okuba abaana bo. Oyina ettaka ly'oyagala kulirambula, oyina ennyumba y'oyagala kugirambula, toli ku ground naye ng'oyagala buli kimu kitambule ngo okimanyiiko. Abantu be waserezo tobeesiga bulungi, oyinza olowooza bakulimba. Ntumaayo nsobola okuba nti ate nkulambulira bulungi nnyo emirimu gyo ne nkutuusaako obubaka. Oyagala kusurprisinga muntu akulabirira abaana, oyagala kubaako by'omugulira obimuwe, ekyo nakyo nkikola bulungi nnyo. Enamba yange eyo gy'olaba ne ku WhatsApp kweri nterako akamesegi tusobola okuba nti ate tukwatagana nga tukola. Kaakati kambabuulire, eddagala liri mu nsi. Eddagala liri mu nsi. Buno obujjanjabi bwe buti mbadde sibumanyi. Agaakatona mu ggulu mbadde sibumanyi. Era omulundi gwange guno ogusoose okubulaba
nalowoozezza nti bano battima bali mu kugezaako kutta mwana. Mu butuufu mulimu enzijanjaba eri mu Buganda muno nga yakozesebwanga edda bajjajja baffe mu biseera ng'ebyedda, wabula ng'eriyo abantu mu byalo eyo abakyamanya enzijanjaba eno. Eriyo abakyamanya enzijanjaba eno. Ono omwana kye bali mu kumukola bali mu kumujjanjaba. Mbadde sikirabangako. Gwandaba oyinza okuŋŋamba wali okirabyeko? Wali okirabyeko? Eno enzijanjaba wali ogirabyeko? Mbadde sigirabangako. Nga sikimanyi nti omuntu ayinza okuba nga tatambula ne bamusimira ekinnya ne bamuteekamu okumuggyamu ng'asobola okukola ki? Okusimba amagulu naba ng'asobola okugezaako okutambula. Mu kusookera ddala bwe ndabye akatambi kano nalowoozezza nti abantu bano bagezaako kwagala kutuusa mwana ono bulabe. Bali mu kumuziika nga mulamu. Omanyi Abannayuganda si bangu. Abannayuganda ye muntu asobola okukwata omwana n'amusimira ekinnya n'amuteekayo n'amuziika ng'omwana mulamu n'amuleka eyo. E Uganda tewali kitasoboka. Wabula bwe nasobodde okwogera ne bannannyini mwana abaatadde akatambi kano baŋŋambye kuba nayogedde nabo ne mbeeyanjulira. Baŋŋambye nedda, kino kye tuli mu kukola tekirina buzibu bwonna eri mwana. Tuli mu kugezaako kumujjanjaba. Omwana ono tatambula. Kakati twasimye ekinnya ne tumuteekayo, twagala okutuuka okumuggyayo ng'asobola okusimba amagulu. Jjukira bw'oba ng'oyimiriddeyo mu kinnya, omubiri gwo amagulu gano gaba gazannyirayo. Kugamba oba oyina engeri gy'ogaggiramu eno oba ogagolola oba oyimiridde, kati omubiri gwonna guba supported ku magulu. Kati nabo kye bali mugezaako okukola. Eno enzijanjaba mbadde sigimanyi. Bw'oba wali ogirabyeko enzijanjaba bw'eti mbuulira. Wali ogirabyeko enzijanjaba bw'eti? Nsoose kukiraba wano. Abantu abaakulira mu byalo bino ebintu byakolebwanga edda bajjajjaffe baabikolanga. Kati nze kambabuulire, nze nabeerako mu kyalo ewa jjajja, naye bwe twalalanga omusujja mu ddwaliro twagendangayo ng'ebintu birabaaye, ng'olwo ebintu bisajjuse. Naye nze nzijukira jjajja waffe yatunaazanga omuluuluuza. Twanywanga omuluuluuza ng'olwala omusujja ne bagenda ne banoga omuluuluuza ne baguyenga mu mazzi n'ogunaaba. Ffe twanaabanga omuluuluuza. Era sijja kulima nti omuluuluuza kati manyi bwe gufaanana. Nakoma gulaba mu kyalo edda nnyo. 2 ndowooza nga 8, 28, 27. Ogimwe wakati we 27, 28, 29. Twali ewa jjajja ng'olwala jjajja n'akunaaza omuluuluuza. Nga mu ddwaliro tugendayo ng'olwo embeera erabaaye. Nze siryerabira, nzijukira ne mulalako nga ndi wa jjajja. Jjajja n'ampa yannyengera akaluuluuza n'akakunya bwe kati ne kavaamu otuzzi ne nkanywa. Mu butuufu nagenda okutuuka ekawungeezi nga ndi kawerette. Mu kyalo tebampeke nnyo. Buli kaseera mumpeke. Anti mu kyalo ne woba otambula ne weekoona, ebbu eryo bakwata ssere ne bamuyenga ssere ne bamuyenga ne bamuteeka ku kiwundu. Ekiwundu ekyo ne bakisiba akaveera oba akaayi. Ssere ono naaba ng'akwatidde ku kiwundu ekyo, kati ekyo ekiwundu kiwona mangu. Enzijanjaba muganda wange nnyingi nnyo eyaliwo okuva edda n'edda. Mu butuufu ng'essawa zino omuntu bw'alwala addukira mu ddwaliro mpeke. Naye nga n'enzijanjaba edda yali ekolanga era buli kimu kyatambulanga bulungi. Ng'ekola era buli kimu kyatambulanga bulungi. Naye kati omuntu awulirako katini nnyo nga addukirawo mu ddwaliro ne balyoka bamuwa empeke n'agula ebiweke bya nnusu 15,000 ate olumu ne bitamukolera na kumukolera. Edda omuntu yalwalanga omubiri nga gusobola okwewonya. Naye kati kizibu nnyo omuntu okulwala omubiri ne gwejjanjaba. Buli kaseera mpeke. So enzijanjaba ng'eno, nzijanjaba yadde erabika
era nga yakozesebwanga edda era ng'abantu okusobola okuba nakati bakyagikozesa yawonyanga abantu era nga yabatereeza. So n'olwekyo bano kye bakola bali mu kugezaako okujjanjaba mwana oyo okulaba ng'asobola okuddamu nate okutambula. Kale bw'obanga okimanyiiko osobola okukomentinga mu comment section. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukoto. Mbaagala nnyo mugende maaso n'okuba nti mwongera okufollowinga so okuba nti tutambula ddala wamu era nga tuwera kona mu kapesa ka subscribe bw'omaliza kona mu kadde ako kajje mpasonazo okateke olwo nti bwentekayo vidiyo gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo Omukama Katonda abakuume mbere bulungi mweraba.